Mbabuuzizaako yonna gye musinzidde okubeera nga munneegaseeko. Amannya n'eddoboozi nze Zilabamuzzale Moses. Atuuse nate mu mpewo za studio okusobola okubatuusaako olugero lw'obulamu bwange, engeri gye tujja tusurvivingamu mu nsi eno okusobola okubeera nga tuyita mu bintu ebyenjawulo. Abantu abasinga obungi baweddemu essuubi naddala mu kaseera katono nnyo ng'obadde oli bulungi ebbanga ddene n'omala n'ofuna ebizibu n'oggwamu essuubi. Abasinga obungi baviiriddeko n'obulamu bwabwe okusobola okuva mu nsi eno. Nange kuno kwennyini kwe nsinzidde nzije mbanyumize emboozi eyantuukako mu biseera bya COVID. Nali musajja mugagga nnyo, nali musajja byomere, nalina bizinensi nnyingi nnyo, nalina amaduuka mu kikuubo, nali nsubula ebintu okuva e China nimbireeta wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Naye mu COVID eyasooka bizinensi zange zatandika okubeera nga zisebengerera mpola mpola, nizisobola okubeera nga zitandika okugwa. Abakozi abamu be nali nkozesa ne badduka ne ssente zange nabo nga bataasa mbeera. Nindabira ddala nga kweggamba obulamu buggwaawo. COVID owokubiri, buli kimu kye nalina mu bulamu kyasobola okubeera nga kisaanawo. Ninsigala nga ndi fulaati nga siina kintu kye nnina mu bulamu. Ninsalawo nti oba neewa obutwa nve mbulamu bw'ensi eno. Ebizibu bye nali nfunye byali tibinnaba kubeera bingi nga bwe nali nsuubira, kubanga ebizibu ebyali bikyajja mu maaso gange byali bikyali biyitirivu. Waayitawo emyezi ebiri nga ntandise okubeera nga nfuna ekirowoozo ky'okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Mukyala wange n'anoba nadda ewaabwe gye bamuzaala, ate ewaabwe teyalwayo, n'afumbirwa mukwano gwange, n'abaana abaali abange nabo n'abawa mukwano gwange. Awo nno we natabukira obwongo, nimpulira nga sikyalina kintu kyonna mu bulamu kyensigazizza, n'omuntu eyali badde munnange anzizaamu essuubi naye nga bamaze omutwala. Kale nintambula ningendako mu basawo Abaganda. We nagenda mu basawo Abaganda ne batandika okubeera nga bampa eddagala, genda okola eddagala nno nga nze njagala mukyala wange asobole okudda, asobole okukomawo, kuba nali ndaba nga nsigadde bw'omu, ate nga luli nalina ssente, nga tuli mu bulamu bweyagaza, ng'abeewaabwe banjagala, ng'abalamu bange banjagala, bakoddomi bange banjagala, nazaala wange nga njagala. Naye nga kati niwe nkuba essimu tebakyazikwata, we bazikwata banvuma, bannangira bwavu. Ningenda ew'omusawo Omuganda omu. Omusawo Omuganda n'aŋŋamba nja kukolera ku nsonga zo, naye byetaagisaamu akasente. Nalina akapoloti ke nali nasigazeeyo eruweero. Akapoloti ako ningenda ninkatunda, nindeeta ssente ninziwa omusawo Omuganda, naye talina kye yannyamba. Ssente endala ze nasigazaawo ningendako ewa Seeka, nansomera edduwa, nampa amazzi ga lukuya, nampa obubaani, naye era siina kye nalaba kyakyukakyuka. Natambula ningenda mu makyaki mu Uganda, natambula mu basumba ab'enjawulo, naye era embeera yange nga ndaba eyongera kubeera mbi. Ninfaanana ng'omuntu omuguwa eddalu, nintandika okutambula bwentyo ku street. Omuntu eyali omugagga, omuntu eyalina ssente, yali yeevuga mu mamotoka. Navuganga zi Benz emweru, nayinanga zi BMW comfortable, nayinanga zi V8, naye nga ntambuza bigere, ensi n'ensekerera. Abantu ne baseka abaali bammanyi, ab'oku kyalo nga buli andaba nsonga mu mumwa, agamba jjuuyo yali yeeraga, kati takyalina kyalina, naye era saggwamu maanyi. Niŋŋamba kaŋŋendeko eno Ennabisaalu. Waaliyo omuzeeyi gwe nali nkolagana naye, yabeeranga eyo Ennabisaalu saidi z'e Makindye. Baali bamuyita muzeeyi Kyambadde, ko twabeerako ko naye Luweero kuba yali yantwalayo okugula poloti yange. Nintambula ningenda nimusangayo, olwantunuulira yeekanga n'okwekanga n'agamba Moses, ova mu kkomera ng'olabika bubi.
nimugamba nga tonnabasooka onfunire ekintu kyonna nsooke oba mazzi nywe mpulira enjala y'amaanyi. N'asooka nantumizaawo amazzi nanyingiza mu nnyumba nintandika okumunyumiza emboozi yonna nga bwe yantuukako nga bwe ngibannyonnyodde. Muzeeyi Kyambadde yampaako kaluumu ku nnyumba ze nimbeerawo, naye lwali lunaku lumu naŋŋamba nti waliwo ewantu gye njagala okubeera nga nkutwala. Waliwo ewantu gye njagala okubeera nga nkutwala, tomanya ebintu byo bingi ebizze bisaanawo ebisinga nga babibba, naye tomanya oyinza okubikomyawo. Nawulira ng'ekyokusaaga mu matu gange, kubanga nga ndaba ebintu byange byonna biweddewo, bintu bya buwumbi, nti nsobola ate okubizza. Ninzikiriza lwakya lumu ne tulinnya emmotoka ye n'antwala ne tutuuka e Ggaba. Bwe twatuuka e Ggaba ne tulinnya eryato, nimubuuza eno gye tugenda tulaga ludda wa? N'aŋŋamba gwe kakkana, jangu tugende. Bwe twatuuka ne tulinnya eryato ne litusomosa ne litutwala ku kazinga akamu awo e Ggaba, kubanga eryato eryo lyatuggyako 10 ndooza zaali 3 okusomoka wali ku mazzi. Ne tutuuka ku kazinga, n'aŋŋamba eno gye tugenda tugendewo omukadde gwe bayita Nnaalongo Tegeka Namatiiti Kyekumbya. Ninzijukira nga waliwo mukwano gwange yaŋŋamba ku mukyalo oyo nga nkyalina ssente. Saayagala mulaga, ne tugenda ne tutuuka ewa Nnaalongo Kyekumbya Namatiiti Tegeka. Twasangawo abantu nga bayitirivu, naye ng'omukadde oyo abeera eyo mu kibira. Ng'omaze okusomoka amazzi e Ggaba n'ogenda eyo, waliyo akazinga abeera mu kibira gye yateeka amaka ge. We natuukawo niŋŋenda nimunnyonnyola bulungi, omukadde n'aŋŋamba nti togenda kumpa yadde shillings 10 nga tonnaba kufuna bintu byo. Abooluganda nze mbanyumiza, ng'era buno bwe mbawa bujulizi bwa nnamaddala. Mukadde yankolako ninfuna ebintu byange abaali babibba abasinga obungi ne batandika okunkubira amasimu nga babizza. Abaali banzi baabo baseeka n'abasawo Abaganda batandika okunziriza ssente zange. Okuva olwaleero mbagamba Baganda bange nti njagala mubeere nga mwekkiririzaamu ate timuggwaamu ssuubi, timuggwaamu maanyi. Toyavuwala n'ogamba nti nze nkomye, tonnakoma, lwakuba nti tonnafuna muntu mutuufu. Abantu abatuufu basangibwa wala. Abantu abatuufu tebali wano mu Kampala mu kibuga. Abantu abatuufu bali eyo mu nsozi. Nagenda Nnaalongo Namatiiti Kyekumbya yakola ebintu ebyamagero. Nasangawo abantu n'ab'embuto, abagagga, abavundu nga bali eri bagenze kwebaza. Abasinga batutte ente, abasinga batutte embuzi, kubanga omukadde ono ekintu ekyewunyisa tajjaako ssente. Ate ayagala nnyo abantu ababbiddwako ssente. Gwe wagenda ng'onoonya bugagga bwa Illuminate ne bakubbako ssente n'otabufuna, ojja kgenda ewa Nnaalongo Kyekumbya Namatiiti, agenda kukolako, agenda kuwa obugagga, agenda eyakubba ssente zo agenda kuzizza ng'akaaba. Kyenva nzija nimbagamba Baganda bange abooluganda, wagenda ku pasita n'akubbako ssente zo, wagenda ku seeka n'akubbako ssente zo, oba ku musawo muganda Nnaalongo Namatiiti Kyekumbya tasaba ssente yadde shillings 10, naye asooka kuzza bye baakubba. N'alyoka atandika okukolako. Nkugambye talimu wano, ogenda Ggaba n'olinnya eryato lya 3 ndikusomosa. Bw'omala okusomoka ku kazinga n'otuuka ewuwe, era ojja mulaba abeera mu kibira bw'omu. Mwenno abali eyo nga mulina ebizibu ebyali bifaanana ebyange, mukube ku namba y'essimu 0773 93 27 29 oba 0709 25 14 07 eri 0773 93 27 29 oba 0709 25 14 07. Gende wa Nnaalongo Tegeka Kyekumbya Namatiiti, omukadde gwe nalaba ebyewuunyo. Kati nno mukyala wange gye yali yafumbirwa, abo bo baagwamu ebimbe. Omusajja yali yamuwasa ye n'afa.
bwe yamala okufa omukazi n'akomawo ewange. Bwe yakomawo ewange ningende wa Naalongo kuba mukyala wange nali mwetaaga. Niŋŋamba Naalongo Namatiiti Kyekumbya nti omukyala akomyewo. Naŋŋamba tokomyawo mukyala oyo, ogenda kufuna omukyala omulala. Ate woofuna omukyala omulala ojje nkuwa eddagala musibire ewaka nga tasobola kubeerako yadde waatambula. Beebo bowulira nti nno bw'aba atambuddeko eyo ate basobola okubeera nga waliwo embeera ebatuukako. Kale nno abalungi abampuliriza ababadde abali mu Uganda, abali wabweru w'eggwanga, mwenna mbakubiriza obutaggwamu maanyi n'obutaggwamu ssuubi. Mukube ku namba y'essimu 0773932729 oba 0709251407. Ye Naalongo Tegeka Kyekumbya Namatiiti, omusawo omutuufu, omusawo gwe nali sikakasa nti n'abasawo abatuufu gye bali mu ggwanga, naye ate era nga kyenzudde kubanga natambula nnyo mu bantu abaasingira ddala n'okubba ebintu byange okuggwaawo era baali basawo. Naye we natuuka ewoono ate ye yandaga nti tajjaako ssente. We natuuka ne wa Naalongo Namatiiti Kyekumbya Tegeka, we twatuukawo twasangawo abantu bangi naye nga bagamba nti taliiwo. Ne tutuulaawo naffe ne tumulinda. Twagenda okuwulira ekintu ekibwatuka munda nga laddu. Ne bagamba abakongozi abaaliwo ne bagamba nti Naalongo atuuse. Ne watandika okuyingira omu nange we nayingirira. Nambuulira ebizibu byange byonna, naŋŋamba buli kimu kigenda kukomawo era ogenda kuddamu ofune ssente zo. Era kati ssaawa zino wenjogerera obugagga bwakomawo, naddamu ninfuna, ate nafuna na bungi okusinga wali we nalindi. Kati ssaawa zino buli kimu nkirina, ssente nzirina, amamotoka nagazzaawo, bizinensi zaddawo. Bwe nsobola okunyumiza ebintu bino singa obadde osobola okuba nga ondabako, oba singa obadde osobola okuba nga osobola okuntuukirira, wandibadde otegeera ekituufu kye nkunnyonnyola. Lwaki nkikunnyonnyola ate nga nkikkaatiriza nti abantu abasinga obungi beerimbika mu kifaananyi eky'abantu abasobola okubeera nga bayamba abantu naye nga tebalina buyinza obwo. Naddala wano mu kibuga Kampala, naddala si mu kibuga Kampala, mu wantu wonna mu bibuga abantu bangi nnyo nga bo beenoonyeza byabwe. Naye nkugambye nti genda otuuke Eggaba. Bw'otuuka Eggaba ku mazzi ojja kulinnya eryato lya 3,000 lijja kusomoka likutwale ku kazinga ak'ebyewuunyo. Era omukadde ono abeerayo bw'atya bw'omu, mukazi mukadde nnyo atambula akutte n'omuggo. Naalongo Kyekumbya Namatiiti, nkwebaliza ddala maama, era nga nsiimira ddala, era nga nsiima bwongerwa, ensekere esiimira mu nkutu, naye nze nsiimye mu lwatu. Sijja kubeera nga bantu balala kubanga abantu bangi bali eyo nga balina ebizibu eby'amaanyi ebisingako n'ebyange. Waliyo abantu nga balina ssente naye nga tebeebaka tulo, ng'amayumba galemera ku misingi, balina ebyokoola, abaana bali Saudi eyo, balina ebintu ebibaluma, ebintu ebibakozesa, balina ebizibu bingi abantu. Kati nange nno saagadde kukotoggera nsi kubanga ndi Munnayuganda era njagala nnyambe Munnayuganda yonna gy'ali asobole naye okubeera ng'afuna ekituufu, ate tusobole okuba nga tulwanyisa abantu abatali batuufu. Tulina balwanyisa ffenna, tulina balwanyisa tutya nti wobanga olina omuntu eyakubbako ssente zo gwe zowamenyekera zowakolerera n'azikubbako bubbi bw'atyo, gende wa Naalongo Kyekumbya ajja mukulagirako bwereere. Ssente zajja kuzizza, waaba takyazirina ajja kutunda byalina akuddize ssente zo ate asigale mu bulamu obw'okubonaabona. Kale abalungi yonna gye musinzidde okubeera nga mubadde muneegasseeko. Amanya n'eddoboozi nsigadde nze Zilabamuzzale Moses. Mubeere bulungi, mweraba.